Haji mu byonna ensi yanjye bikoze n'abalonzi babi Honorable Ssemujju tabadde ebisanja bisatu byakoze abikoze no yes Ssemujju nawe nkugattako bamulemesezza okuyitawo lwaki nakoze eki interview ze twakola nga tugamba ki twakola no interview yakuba nnyo era nti babisala ngoga Honorable Ssemujju yali yagedde ku Nuupu namuga amagezi ago gawa Nuupu agakwata agateeke mu PPF twabaleesa abaka bameka babiri kati singa byonna byonna obudde bamalire no kukyagulanye babuteeka wali era nabye Ssemujju mulabire ku TV nendaba daji kapo byayoganye ngamba ajikapo contributions kukubwa kwa Ssemujju si bwe kira mumanyi bulungi musajja mugezi era ensi yagiweereza bulungi banga lyabadde nekakyakiriza nga bwe yajja ng'ava mu mawulire bwabaddayo akkirizeeko n'abalala kubanga era naye tewamuwa mukisa yaweereza amawulire kuva mu paalamenti yani gwe jjajjayo yali w'amaanyi jjajja Ssemujju gwe yajja ate bagende yali munafu wali nani gwe yajjayo nesimuulirangako kakati naye akkirize omuntu ayinza kukkiriza nsamba ye nga tomuwadde mukisa Gunoga bugambi aliyo mulungi nomulala akafune ku kimpidde aje aboogera kakati pamete nebecha nga temuli Ssemujju temuli Sseggona temuli gundi mpidde aboogera batuyambye eki biki ekikyuse kiki gavumenti kyerayagadde ne kikyuka ne baga nti abasajja bayiyewo omubiri eno paalamenti kibira n'abagenzeyo tebalina kibagenda kukola buli muntu muwa omukisa agenda ayige n'abagenzeeyo kubeera bwezigamba kati kino kyebuga nti ndi musanyufu nti Kyagulanyi afunyeyo ababaka bawera 5 n'okusoba omukisa ogubeerawo nti bakuuma pate ye nga weeri ng'efuna ne kasete akagibeezaawo nti bagenda kukola eki bali bakugana oba webase Kasooli abagambye nti kakati abagamba yes gwowanika omukono kakati bebanje ogenda kukola ki twali kigenda kukolebwa salo abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ante emirundi gye waka ante amazzi gagagenzemu obukyafu kakati typhoid emirundi gye waka mulwana emirundi gye waka lyo obukyafu bwa toyi jana kati aje walidde ekigambo ekyo nedda kyoyogedde typhoid either nga amazzi mafumbe kubira Dr. Kironde mubuuza akawuka typhoid kavamu na Kironde musawo w'amannyo twanyi baawukana omusawo w'amannyo era amanyi tulowooza nti omukubi w'endongo atamanyi nti awo fulaatiiza obadde tayimba obadde nti yakuba ndongo byokuyimba tabimanyi kati akawuka kava mu bukyafu mwokka aka typhoid kasango kalwango manyi bannamuliiriddewa kati walidde negwe omulya nnyo kumpi buli wiiki
Zo hoteli moli okulirana Troy. Aji guno mwaka gakutandika bwochoza mune tunamalako. Oli akumpi ne Troy. Ngo mwaka tukutandise bwe tutyo. Oli akumpi ne Troy ne kyusa. Banga either nemmere nnyogoga nesya mmere nnyogoga. Emmere nnyogoga kibaba bategeeza kaba kagudde ku sowaani. Akawuka. Esowaani ezo zeboza ne bazozesa nakolako bwaki. Amazzi amakyafu. Amazzi amakyafu. Kati esowaani oluusi etonyoloka twebaga nti simule sowaani ekale. Olwesigalako amazzi olwokuba nti amazzi ago goyozesezza sowaani si mafumbe. Okomekereza. Bw'ota simula kaza onzeka omukulu omusanzeeko. Nyeta ife jaluma. Nali wade ku lwa mukaga nkanka n'ebyenda bwenti. Nale negumiza ndika feza tukola live. Gwato na internet aji connection yange ya manyi wato na internet. Why muri mu government wakati. Baba buli aje mutuula. Aja kaba aji. Mweri je mutuula je mukolera obulango. Bayinza okujjako internet. Nigari fesi je tubeera. Aja kamu. Internet twajifuna je twakolera obulango. Je mubeera je mutuula. Je tuula. Je tukolera obulango. Nena ffe twaleke kinyonyi wadde ndoza mwogera n'abeebweru kuva mu Uganda ate wano badde mwogera nani. Nemna ntwadde ekibazo kyonsa ntwadde aji saka nate nabyo nga bajja ku internet. Abasinga bana Uganda abasinga I think twesibako babwerere. Ebyaddala. Ate asenga okera mu channels eza YouTube. Ekula kati aji asinga interviews zaffe. Bali bweru. Naye nabo balina n'abali bweru balina side. Kyogamba okolya abazungu. Nkolera bana Uganda abategera Oluganda. Gwe bakyomose nnyo kono. Aja ntwadde batulanga twali internet. Mbadde nkola zira live ezo. Ze batuvumidde ezo mbettoga ku ya president katoga ku ya MP bokabokka. Nenga abantu babeerako. Nga tebakona kati nga tulya ne bwe tuti. Nga nkola live nga abantu 5 nga bazze. Anti abatali mu Uganda tebagizijeko nti nebweru. Banna Uganda bangi abali e Rwanda. Bangi abali e Kenya. Bangi abali e TZ. Naye ali e TZ abatali bweru. Ababweru. Kyogamba nti nno omukulembeze y'omu. N'amateeka sigega. Bangi abali e South Sudan. Kati be basinga obudde. Kati bw'ogattako bannaffe ali mu nsi Europe, mawanga ga Australia, Asia, America. Bangi babalaba bebasinga olwokuba nti bo internet bebasooka okukimanya nti amawanga gali gaakula kitundu ku bo internet. Kitundu ku bo ku bulamu bw'omuntu bo bakitegeera bukyali. Ensonga ki babalaba naye nga nabo baagala oyogere ku bibaluma. Naye manyi aji olina internet nabo abayimbi balina internet. Etya kuleka internet mu Uganda nga bagijeeko nabanga abayimbi abalina internet enamba z'abayimbi benina balinga ku WhatsApp nga balina internet. Bagenda ne batuula eyo gye mutuula. Ze saaliyo. Lutaka kumya zaala tamale. Owulire ofa oyagala kucho aji weemale ggoga oyagala kukyogera okulangire. Mulya bagijjawa yali ye Makindye abantu bagirina wa ebusaabala. Kalabwa of course fe twali mugagga na business ze twaswa sinzo omukosaamu nefe twali maka ga muntu. Eyo yona yona ku ze hoteli zinene bangayo yali zaali. Abantu balina nawo ku Serena ku Mistiru kafuna fe twali maka ga muntu. Nenga internet agirina tokiraba nange nzijeeyo ajoli ajoinza ajoli munene. Ndi mutono ndi mutono. Wabeerawo kyaji mu Uganda aleeryo nga tekuli internet ennaku zaali 3 4 bajjako lwa 3 naye tanagizzaako bajjako lwa 2 olw'eggulu. Mwana abetwanyike nga manyi byakusaaga ate wali kyakusa ate wali gavumenti kyetasobola. Mwana Bunyombi tembo yankakasa nanga atagenda kuvaako naye bwe yali akisuubira. Bwe yali akisuubira ati yali talimba. Me I thought mbadde ndowooza aji
baba ne meeting ne boogera katuga ku nsonga eno tugakola bwe tuti naye naawayo ekiwoozo ki kyembadde mmanyi meeting ero tugaye President Museveni atudde ne baminisita nakati nga mukulonda akulira ebyempuliziganya UCC naye atudde nagane taate mugijjaako abantu bagafiirwa business mobile money aba Glovo banangula mmere ku online aba safe border falasi bagizizaako namangu mbayi bakyali abadde amanyidde omanyizaaji adde mmanyi bakyali bakyerowooza nye twanyagizaako fuli kuba kisapute kuli VPN ne TikTok nafunye oluvuvumo mu TikTok yo bagiweze mu Uganda enzo ofuuka nga Facebook ati boteekawo VPN ate ekola kati sikoga Facebook mbu waliwo atagirina bagirina kati bwobanga ku VPN ekola TikTok oba ogiweze ate nabo we bansoberera benyini abagiwera Facebook oganga apositinze omukulembeza nyoteekayo ebiwandiiko okwogerako eri nogamba atadde kuki yawera abayo mwogera kumaja nogamba olugero manju nalusiba tewayita bantu abali awo ng'ate nawe gyoyise naye ng'ate walusiba bewuunya taata nebaga tatu naye gyayita haji bajjako intaneti awo nemufuna bajjako nga lwakusatu n'olwokubiri baatukera batukwata surprise naye bawandiika ekibaluwa kusawa nga ndowooza bweziti anti baliwo buti nga nze nshootinga kasukulu ne bagamba ku 12 tugijjako nga sina interviews enkoze zentaddeyo ekintu kye batukwata omulundi ogumu amavumbavumba mobile money yo tebaalanga naye ali yeetagisa okugijjako simanyi ate oba olina baagenti bo ng'olina obbawa ssente mu cash nga bali wala tumanyi muteerako buteezi tajjaako kakati abaana asobola okulinnya boda naye atalina ssente aba takumaze kati omuntu alina omulwadde emulaga afulumyemu agenda aggyeyo ssente ebyo tebabirowooza abantu kati njala nkubuulire kibayita okufuga wano mu Afirika olemerawo bakutomera olina kudda bbali ne bagenda walabye ekyadde Benini aba opposition bonna abaka parliament baluzinze bonna okujjako be bakola nabo omukago ebibiina bye bakola n'omukago be bawaddeyo Afrika ngeetabuse nena wano bwekyetaaga wano mu Uganda bwekyetaaga ataani abaana alinga grievances z'abantu oba okuwakanya government policies zebeerese ate wano weetaaga n'okulonda kuveeyo tulekerawo okufiirwa abaana baffe abato bavubuka baana baffe tulekerawo okufuna abasibiddwa mirimu gy'abantu okuyimirira ng'ate kinaavaamu kimanyikiddwa kati wano byonna byetaaga tewali ayinza nabbaka yanya abagenda nti okulonda wano tewali era tewali awakana nya tujja mutaamira era gavumenti nekaneka tujjawo okulonda netuwulirayo ate abatuwogganira tubasayidi byabali abagekuveeyo tuli abayogedde kituufu ogedde ku kyokufa ntuusa okusaasira kwange waliwo abaana bafudde bali mu kyalo mu 256 bali obweru bakola bafiiriddwa baganda baabwe babiri babakubye abamu mumbejja wano mumbejja ekabowa bamukubidde wali ku salaamu nga tabiri mawuli ngaali ku boda kuno bingi ngamba ku mawuli ga traditional media abadde wano makindi nga yote wali ku perfect yawo ku sauna kazitalina mutawana sasi lyayise eno zigguka enaafu bamuziise eggulu eye Masaka abagenze waliwo omwana bamuyita Kyano Galuwe naye muganda eno bebakubye ddala ye Butambala ewamuwanga Kivumbi bamukubye amasasi abo basseewo 10 then waliwo n'omulala Hadija Kalundi naye basse muganda we kimanyi bali yaziikiddwa leero nkugamba nti okulonda kuveeyo kati kubanga tekuliwo bandifudde abo siganyi Katonda atuusa buli omu n'entuuko y'olunaku lwe yamutegekera ni bino ebyokulonda byetaaga kuvaawo
badde nva kukwira no Council Freedom lawyer wange oyo nga ngamba ali ku coach adana byanjagaze menga awo abakutte abaana 6 bawalese maaso g'omulamuzi leero bavuganya emisango gy'okugezaako okubba akalu ka President Museveni. Abaana abo baana 6 bavubuka balekerawo obubbi babavunaanye nga badde beenyigira balekerawo obubbi. Kale nsaba President abasonyiwe abaana bakomye okukubba akalulu balekerawo. Tebajja kudda mbeetonde bakomye omuze gw'okubba akalulu k'omukulembeze abasonyiwe tebakyadda. Yagaye musonyi kwana benga ogala ku nsonga ya Father Ssekabira. Yeye yagambye ajja kumala abantu babuulira. Nate mu coach bamuvunana misango midala. Emisango gye bamusomera ngali mu coach e Masaka. Kyekwali kwajja kolagana mwami Kyagulanyi. Ate oli asemba yakubuulidde ate okyali ku bya kooti. Ne banne naawe onsobedde. Twekyo? Aja kambuseeko wano. Nedda bamusomera emisango. Twali wano ffenna namusomera emisango. Kwaliko money laundering. Kitegeeza ki? Kati gwosoba ne selling nga tonazi kutambuliza. Etyo. No simpa. Bakuya gye yali yazimuwa. Kati yawuli yamukubuulidde. Kati atoli yakubuulidde. Ebintu ebyangu ebyo talina bito bimanyi. Okutambuza ssente mumenyi w'amateeka. Kati gwe baga nti ssente yazitambuza ate zina gye ziva nezezagoli yagambye. Waliwo. Nze si kyabawakanya. Buli kye boogera kituufu. Yaji ogenda kuwangaala. Bituufu byebyo byennyini. Buli kye boogera kyekyo. Eriteeka ddungi. Ate bongera okunyigamu. Abannayuganda beetaaga kusooka kubongeramu kajjiribwa ne baggwamu olugezigezi. Ati batijja tukosa Saalumanya n'alumanya. Ate ani gwe kitakosa nga tebawulira buwulizi beetaagamuko. Kannatto kamyumyulamu okulinnyako balinnyeko ko n'okugulu. Tomanyi bonyweza natti. Kisobola omusajja nga agirinnyeeko ekigere. Bakyusa omupiira n'agira bwaki. Omanye enywedde. Kati bannayuganda tukyakaabya kanya twetaagamuko okunywezaamu kannatti. Kati nze Salomo ndaba sikyalina kyemba wakanya byebyo. Ebintu byabwe bituufu. Abaana bali ku kkooti ababbi obulu balekerawo okubba pulezidenti obulu. Temukiddamu. Bafeeyo beetonde. Obboja ku lubo. Kitegedde. Kati babakuwulira atya. Kale oba obba pulezidenti olwo abalala tobabbe nnyo. Kyekibaawo. Abbika. Yagambye mwafunye chance. Abalonzi ba president miliyoni 10 tezaalonze. Zonna zaasigadde waka. Ndoza bambi baatidde. Nga batyatyata. Aba opposition bali bayinza okubatuusaako obulabe. Basigala ewaka. Bakoze omulundi ogujjako tebakikola bonna bagera kulonda. Ali netteeka liyite ebintu byagala kunyweza tteeka liyite singa okulonda kuggwa ne bakebera nga tewalonze tewatiikingiddwako otubuulire gye wabadde. Awo aji nkuwagira ekyo kyo nange nkiwagira abantu tebaalonze nga bwolaba nti nno wabeewo etteeka nga okulonda kyateeka bwe public holiday olina okulonda tebeera byakkola. Genda waakiri kafe naye genda olonde akutiikinga nti obaddewo gwatalonda owagira ki bane ku Lwokuna tugala kulonda bammeeya mugende mulonde. Teeka liyite kati likyuke bagende mu parliament ekirungi kati be bangi. Teeka liyite okulonda ng'oli mu register. Ate olina okuba mukasi wange oweza emyaka 18 toli mu register otya. Ate nga so kikola ne liyita nga ovunaanibwa miliyoni 10 mugana muti okulonda. Abantu b'omukulembeze muli mu kwekalakaasa.
Mwe kwekalakasa kwa mirundi mingi omuntu yekalakasa mweyengeri. No protest vote by the way. Nalemere waka kakati 10 muli mu kwekalakasa. Beta akwatibwa. Tewalonzo otya. Wabaddewa. Bagende bennyonnyoleko. Noloza ajja n'abantu abandikira President Museveni speech ezo taisanga ku meza already nga mpandike. Ani President Museveni. Kwasi yandikira speech. Nebya serious. Kakati omukulu oyo omulaba. Tomanya mugezi. Era byonna bikola naye tomuyita nti si mugezi. Anze ndo waliwo bamutomereza. Ngakoze bawandise ekintu kati abalonzi ba milioni 10 how did they verify badde ba NRM tebalonze babe oyaga kuwaka chogamba ayina roje na milioni zange 10 ez'abalonzi bezira azira wa mukitawo tezalonze babe ddala era kati singa ayina 17 n'okusoba miliyoni ali ne kuna soba nga Bobi Wine era yabbye ngalo bamubba kali zaweze zitya kuno President Museveni yalabuse yuka bali bamubba miliyoni 2 kachyasosa nazesaako nazeewa ziri za adamu banja kati twagenza okulonda ngwaje President ana miliyoni ezi ziri ku site ze yabba soke ziddewa nasoka nazali ebbali nkubanjayo badamu banja bamba obro miliyoni ezi omewalwe batusomeza ngeda bagamba kakati wano waliyo negative banja carriage forward negative 2 millions kati obulubo ndo bwasose miliyoni 2 zabadde zirina okubalwa teyabya dakalula kam gwe babbye enyale muteyabye bajibbye bwaweze butya buno Bobi bwaweze buti kati aji kyenda bakuba kati nkola ya kwesasuza senga tuddamu okulonda 2-3 President Museveni abanga akyali mulamu nakuba ku ballot paper ajja tandikira ku miliyoni 10 zine ezitalonda no zikompensating kwa weziri kuba weziri zinnafa tebalonza bajja babasobye namu kwa tujja kudamu tuwandiise tumanyika twalwa abaana ab'emyaka 16 abe 15 bajja kulonda bajja babawezeza 18 okulonda okujja nsaba busabi nsaba nno londa era kino ekiteeso kimwali muleeta nti parliament yebeere eronda president bakama bange basaba mukiyise mulondereyo mu parliament nga tino teri mutawaana nga tuli eno ku TV tulaba bulabi nanti challenge ebaawo tuba tulina aje okulonda ababaka kadhenya ata abaka akaluka abaka kajja baka akufa na kusiitaana era kade ka kusiitaana tukomaawo bo bagende bakole ki balonde ate n'ababaka nabo bayinza okuseteka nti tubalonda nga tukola tutya bannayuganda nga kasa tumala okulondera osiwanu nga gende etulondera nga eswanyu eronda parliament nga fe twawuma parliament eronde president nga ero siwanu ejja neronda bachairman ba division ero sisiri ne bajja ne balonda aba 5 ne balonda ababaka ne balonda president nga fe gye tuliye kanga twakoma ku ero siwanu famo bachenyenje omuyeye nera abera wero okusiitaana awo tebinkana bino bya mukulembeze ekisokada kyenva nkugamba bwenti bannansi nekibalonda tebakimanyi muntu omuntu yabotinga nekyalonda takikola ki takimanyi munaga bampaddeyo 15 ngenda mulonda yampadde akasukaali kati aba yatuuse okulonda abatakweza choice abantu bangi nga tebamanyi kyalonda nga wibali bangi ate bigwe muwendo waliwo omukadde wafaawo bamugye mu ddwaliro bamuwereze emmotoka gyalonda ne bamuvuga bulungi ajja n'alonda ne bamuzaayo ku ddwaliro
kale ni abantu bangi nga mulamu nga boli awo nga tamanyi kyalonda ate buli kulonda yokutuuka kwetaaga okukeberwa kw'emitwe gw'abantu ali no mwaka ngoli mukama atali mulamu togenda mulayi ogenda mulayi soko twage ebbaluwa y'abasawo so katufuna mental assessment form ebeewo mbu oli sober mind otegeera bulungi kyokoze okimanyi ngenda kulonda ebbaluwa ng'ojja nayo ejjira kakonge bwe kiba si kyekyo batulondere aji okooye nnyo sikulimba okooye kati tulonda biki ate ne mwami gundi awo mulabi awo bambi ava kuba press conference meya akugamba aji obubbi bw'obululu bususse olowooza mwami Museveni gwe babbye producer ogenda kukateekayo kansooke kazannyire aji gali ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidate ba DF tebayitamu n'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers ne kkobaane ebakoledde we balangirira oyita ku Tale Center. Ekkobaane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lyetukyanoonyerezaako ne be lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde abanuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twajjayo ku lunaku lw'okulonda enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu ebigendererwa byaffe. Akavideo kange kalwa bannange kaka anyabye akavideo kange aka Honorable Mpuuga bambi akoze press conference nga alumiriza NUP yakola omukago ne NRM balongo mwa balongo ne babba Mpuuga akalukamba tereko Honorable Mpuuga ngayo bambi kubani twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidate ba DF tebayitamu n'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers ne kkobaane ebakoledde we balangirira oyita ku Tale Center. Ekkobaane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lyetukyanoonyerezaako ne be lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde abanuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twajjayo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu nga yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu ebigendererwa byaffe aji obubbi bunaakoma wa bambi ow'ekitiibwa Mafias Mpuuga Nsamba badde balina omukutu ogumu nga guba gumwogerako nga bagenda omutuukako nga baaba wakooye nga boogera ow'ekitiibwa kamisona wa paalamenti omukulembeze wa DF MP wa Nnyendo Mukungu bagenda okutuuka ku kigambo Mafias Mpuuga nga nekyayawoze nga nekya tegeza alinamu abantu be
musajja mutuufu kati bakendezezzaako kumanya ku bitiibwa bye babajja mu Gwokutaano nga bakezezaako ekyakomesana ekyo nga kivuddewo nga bakezezaako mu Kiise wa Nnyendo Mukungu ekyo nga kivuddewo ewa kibajjeko ebibiri naye amanya gali gasusse obungi omukulembeze wa DF bya bikyakola eyali komishona eyali omubaka wa Nnyendo Mukungu gakyaliwo so esi wakyali n'ebitiibwa bye bayinza okwongerako omubaka wa paalamenti ate nga era yabaddeyo n'ekisanja ekiwedde ebitwala bikyaliwo baaba walabye kyajja munyiivu NUP ne gitwogera amazima DF nebulwayo akafo konna tebaagadde swaza musajja ate nga baagamba bo bennyini tetugenze ku bukulembeze bwa ggwanga amaanyi gonna tugamalidde ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ne local councils era alina abantu 88 abeesimbye ku bubaka bwa paalamenti kyokka nga ne bootoolako 0 ne bootoolako eno 8 guno oguyitamu kale wani yatoddeko 8 nsonga zaabwe kale bali ekinana bagende metusigaza 8 neno 8 tegwazze kale tugaa kale no 8 teguzze toolako 7 tusigaze kale omukulu w'ekibiina gye oba musajja byagere baba mbuga bamubya akalulu mwami Abedi Bwanika kayogerako eyo ngaze kulungana lwa ekitiibwa n'agamba mufune engoye tubenga bagenda ku Christmas oba kulya Yidi kuba kino kyawedde nga tamanyi gwe Abaganda kootannalya era njagala buli muntu akubadde abantu manyi bantu basekerera nnyo ne bwadengeza nnyo Kyagulanyi oyo ne bamanye nti omusajja yaliko favor bwaba mu butamanya bwe nga muga nti olumu aba asiimuuse waliwo mukulu abyogera simanyi oba yabadde kwali babanga mu kusiimuuka aleeta ababaka abagenda mu 5 basobanga basobye nabo 5 NUP obaka 5 yafiiriddwa ababaka 6 kwene embiranye eyabaddewo nammwe gye mulabye eyabalemesezza okuleetayo ya ddogu ate omukaga teyafiiriddwa bejja ku mugendo era baataddewo naye nkugambye nti kwene embiranye eyabaddewo abanga alina ababaka 5 omuwanga ekitiibwa nga gwe ku 5 kubanga bwebanga baada 5 musanvu ali 5 nga mukaga gwe gutazze kitegeeza okumutuusa ku ssa ly'ekibiina ky'omuti kitwetaagisa okwesimbawo ebisanja nga 7-8 otoolako 6 okutuuka obutafunayo tuli batwafa oba omuti basimba gwa paapaali nga si muvule babafera muzungu muvule muzungu baleeta bino gundi Christmas tree yaji izo kulaba noloza kugenda kuloka nokulekawo musonda gujja itimuka guti gijja kuwera guno gugenda kuzaala jinnaaju twaga DF bafuna Christmas kye bafuna muvule yaji ekyokoze kyaki ekyokoze kyaki naye omuti omuvule negubanga muvule mwami Salomo omuvule tekuva bibala osimba omuvule kyoba ogwagalamu kugusala mbaawo osanga gwakuze ne bagusala omuvule bagusazeemu embaawo abalonzi bazibu baddaye gwakuze toyinza gamba nti omuvule wati okulowa fene yo jamulyako ofuna n'ojjako ebibala era ne gusigalawo ne gubala naye omuvule era mulibo omuntu wagusimba toyinza gamba nti omusajja asimbye omuvule ogwo bagenda kufuna ebivaako temuba bibala bagulinda kukula ne gusalwa embaawo kati bagulinze ne gukula ne bagusala embaawo oba kino kyayogera n'agamba tetulwanira bufo kati atalwanira bufo yeesimbawo nze omuntu gwejagadde mu byobufuzi n'alagamu maturity obukulu mwami Sseggona meseji ye yabadde nnungi erikkiriya nanti kati ekyo kyakoze kyalina osooka kale oba kireesere nti naye yakoze ekyobuki ekyobuntu teyagambyeko nti banzibye teyanyiigiddeko ku bantu
yabavudde kati kye nakugenda nti abantu babeesonyiwa naye tebabakola ki tebabasonyiwa yatolowooza omuntu omukulu omutegeevu akolanga bwe yakoze eki oba alaba ka vidiyo ke wakola yabeesonyiye naye tabasonyiye kakati gwe beyayogedde ng'aweza tujja kutambulira wamu era nwaniriza kati kwegendayo ku byettaka omanye babbe yettaka eyo genda ababba akapolitiko genangosuga bejokutera teyabasonyiwa yabeesonyiwa munanga omubaka akataka kange bakatwala omuki ombisa omuki genda ewamagoola abeera abeesonyi mutuufu kabeereko n'emirembe gye aje oli wabuuliza ku kyampuuga like what went wrong twamanya mbu Masaka stronghold ya era ne baga kino ekibiina kyabannamasaka kyava mu honorable Abedi Bwanika yagamba ekibiina kyabannamasaka bannabuddu tebaleeseeyo n'ogu oba mpuuga kyaga kituufu nga bababbye ekyo nno kyoluli ekyo kyebayita okubeezawo political party tokiyita emmere omuti abasajja ba DP baleese aba UPC neunze ekibiina kyaffe kyefudisi njagala bampa obukulembeze mu kyaleseyo 19 mwenda abaka mwenda newunyize FDC oliwe FDC ala Dr. Besigye ate Dr. Besigye we FDC wa PFF mwalese babiri kati goli mutumbu wa kibiina kigwa tamanyi ne joli ewatuufu oli aliwa FDC ate mu Dr. Besigye si we navaayo ne nawulidde essanyu nga ndabe FDC lesa kati obudde buno oli waki oge wali we nombaka gwe twadde tulina mwamugyeyo ne Lord Mayor tuli subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tuli kwazikali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar buli wamala okusala ngogamba sala ngeri yaso kwa ngazijja subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu kino ekiwendo sanga mudi campaigninga naye okuyitawo kunaaba mukisa kino ekiwendo kyadde kyakusuula abantu bonna sima bakigenderere nga waliwo ekijja mu maaso kino ekiwendo kyadde kyakusuula abantu bonna nga boga nti mu opposition eyina bano kweliraayinze oba waliwo enkyukakyuka mu bukulembeze nga waliwo okuteesa kwa gavumenti n'opposition ewaga tusobola tufulumira no simanyi Katuntu kyokka nno ye lawyer wa speaker ona kati antwe nadde manyimbu shua Abdul Katuntu Mpuuga Mpuuga mukwano gwa ate basalirwa yani lawyer wa speaker neba abantu bamusaliddwa oba ensalwa z'abantu aji ensalwa z'abantu dolinga tebamusalirwa na omusajja amukola ekintu yagenda yaga twalonda wano omuvubuka wano oye Bobby yamusudde yamwekwatiramu hands down waliwo era be yakubidde campaign ne balya ne bateekawo embeera era badde basobola okuteekawo embeera kyogamba embeera eyabadde ewa Mwami Geoffrey tayadde teyinza kubeera ewa Katuntu tufunda ye Geoffrey tanenjukira kyogambye kyanikiddeko bajjewo okulonda kuve abantu bafiirwa ebiseera byabwe bafiirwa ssente zaabwe bafiirwa obulamu emirimu gifa bagenda mu makomera okulonda kuveeyo nze njagala nsaba busabi kale nabine ebyokuwoza mbu tulondeero sisimanyi tulondeero biki basobola n'obutabitugamba batubulyebuzi baagalayo emyaka emeka tumanyi batukutte emyaka 10 nga tewali kunyega in fact anya dachi Zubeda abadachi ngamba nga tuva ruzire abantu bagende mu tuva kulambula luwira ekyo mmanyi mulaba ku mikutu tuva mu kyali yake ruzira bamusiba muwala wa opposition ba muwala wa tugende tumulaba ngenza ate banne gundi Alex Muvawala akyaliyo bamuzadde byabinge byokusaaga nagenda yencha kati America eyambe etyanga mu America ate mu America buli gye tulimba bulimbi baka tanda kitegera nti bakwata America waabwe byogere mu luzungu ndoza bate so American embassy Bukenya, his name is called Bukenya Charles Bukenya Charles aka Muvawala was arrested last year
2 days after I was arrested. He's still in prison. He didn't get a bail. The bail was denied. Kati cheza America tena cheyamba Pulina uli abagamba ha bakuto mu America nange nali manyika bakuto mu America tajja sulayo kati abongo be paka wa Uganda bekulunda bifo tuberewo buwezi weruti ngo wakana ne president yalabudde obaka bakujja abantu bategedde yagambye bwoba n'olumba omuntu tomulumba kiro enomba nyankolo boga kulanda omuntu genda mu lujja bw'omusanga atunudde eri korola mugenze kulwana obako yadde abuweereza America kye bakola Maduro abantu bategedde president yabadde bajje misana wano bategeere bategeere Uganda kye ajireka tosikulira buzibu abano wano wasaga kati America sokwe paka ku Uganda sia kali bajje misana bwebuti sana akaaga president Museveni yagambye temulumba kiro Maduro bamukwakiro nga yebasa bwe jangu misana otegeere okolole nam okola kwe kuga nti tujja okulabula tukola ki tujja tonkuba tonnalabuka oswame eyokunva oswame tonkuba swame gamba kakali bulijjo Salomo ogamba ki nzize ne tonkuba swame mutufu ogedde muva wala akyali mukomera kyokka mu America nze kye kinneewunyisa nze ebintu bingi nnyo bye nalabye mu nsi muno byengenze neetegereza bintu byo tebetaaga kuteekako maanyi ate simanyi muto wange Kyagulanyi gyali mwami Kawanga Ssemoge bwe yeesimba ku mwami Museveni omulundi gumu n'ategeera bannayuganda endowooza zaabwe neyeddira Rubaga mpaka kufa omugenzi bannayuganda bwe beetaaga emwanyi zidda ku 3,000 obadde ogamba kiti wali mutawaana kati tubagambe ki abantu bennyini abalimu akanyumungufu si be batta bali ku baana be bafiira mu bintu bino atalina musango abasigadde bonna bali protecting the gains era ezimu gain twatanso zifuna internet bagijjeko kati okozesa VPN yo si gain bajjeko bajjeko tubeerewo kali twafudde n'omuyindi wamuwonyeza ennaku ezennaku tewawonya omuyindi wali togenda kuwa manisita omupiira saba gavumenti nga nfukamidde mu bweyombeefu nga bwe yaggyeko internet ejjewo betting site singa kakutu kati gibankubye ataani munnange sekuluwiseeyo ng'owa manisita omupiira ku lw'omukaaga nga nkwata goolo eyani manyu yasookayo naye nga manisita ejja muteeba ngono yepankira kwanyo wali alandi oje erinnya alandi Semenyo Fodenya akyalimu nga oje erinnya nga muyiwa keezi goolo ate ng'eza maniyo ezaafaako obufu kyokka manyu yaliko odifiri okuba Man City oba kutera busatu wandibadde obukadde 9 nga mbukutte nandadde mu Uganda mpya bamala okunkwata tuba tulyawo n'entambi njawo mpozi n'ogamba njulidde ntya kati ntambi tukola apiiru kati nga kasukwa ngamba asengera kuba nnoni nga nanga ala kasukwa obuzibu bw'omuyindi ona asino omupiira gwe yeetaaga bamanyi ogizannya era n'omuyindi ayinza obba ali kuki ku seeza ffe kasukwa ngamba asino ejja kugudde ntambi yaŋŋamba asino muliweeko bulamu n'ogamba ku ssimu kweziri nga nkwata miliyoni zange ezi 5 nga nteeka ku Arsenal byawedde nga byatandise namuwa wini ne over goal ezi netakolako n'ekimu gwaggwanga ye baagutandise ziga okukola star beach tungakankuba miliyoni 8 nangamba njenkya lunaku Newcastle tayinza butakuba mupiira guno ng'ekyo kiwolovuzi ekyo kiri ku relegation kyepanka kwani ankwata Newcastle musaako obu baggwanga ye baagutandise
Sikatono government Aston Villa kimanye yagalo kusembera. Era bwe nakoze we wasembye. Etegerete bonna basudde. Eyino kusemberera adi nanyumizanga gwe. Kati nga jogamba Aston Villa ezo milioni 13 bakazinkuba. Ngamba Aston Villa ajja kuzijjayo. Kamupiko obukadde bwange 10. Kubanga egenda kubanga wano esembedde ekendeza kwase no kubona. Ekitegereme kuwangula. Nga Aston Villa ajja kujjayo nga mutuma wi ne over goal ezi. Gutandika aje weekend wado lyawo nga Everton yeyem nengamba abajja bukyali seba no bukyali muto ebya Aston Villa bigwa guwedde namazeko weekend ngakubye milioni 28 weekend yenu ngakubye milioni 28 lero wali obonyi masabi samba bichi Esamba Brighton so kompeka oja tu bombi batemu bombi basibu nnyabo abo tebasibika nti boni masante nayo simmere ne Brighton simmere ne bejja ko kisemenye ekyo bana tawamukube bagenda gena mu gologolo abo tekuli kalekera kwata gologolo ejja kwata ate muli mwalekera munne aji ngamba bino byenkugamba bagamba unsibaza aji nkwata gologolo ya lero ebyanda byagamba Jonas Warwe wampangazi win yao yagamba abitegeera atya bagenda kwekuba anti simu wangu ogompira simu wangu gwolaba aba basajja bombi buzibu ne olovuzi ogompira gwesumuludde bagutonze butonze aje kyembuza mpira gwesumuludde kwate tandikidde ku Aston Villa yali ludda wa mu biseera biri nga bagitwalo gituuse simanyi so aji nga tuumba ombe ensonga ya mpuuge ozobuzi baji bwafuddewa okwanga bannamasaka baaganye okwesiga aji mpuuga bannamasaka bubanyi saka kula muntu bafananga basirikale bantakanga otyamu ekikula kule ekyo la kulembedde mba anti omulabere ngejja tunulira tokyagala bantu kakati ekintu ekyatuuse ku DF kyali kino ndoza bategeremu butegeezi bafunemu kyakuyiga nti kye bakola bannayuganda tebakisanyukira byonna osobola okubyogera noyogera ebigambo noteekamu engero naye bannayuganda tebakola ki tebakisanyukira kyekyokka kyongamba senga twatazo kwetikka musalaba bayibuli egamba twetikka omusalaba gwe twandibadde tunyenya omuntu omu mpuuga owekitiibwa ne tutanyenya abantu balala kati nga Abedi Bwanika ekiso kyakutte waaki ebigambo bya Uganda tobiwulira ani yagamba nti ovula ezo bazitaddewo kwa balina ppamba abala ye abasiyazi bamulazeewo kakati ani yabyogera si yabyogera n'agamba ekibiina nze sibe bakama bange bali kimanya kabonera ko tewali mutawaana jangu obeere naffe bakama abo tuteredde tuwulidde bulungi ebyogera kusibye ensonga bakama bange bali kimanya kabonera so si kibiina n'agamba mmwe bali ku social media bamu muli mu biyumba bamu muli eyo Kampala kumbe balina abantu ne bakama bange baliwa kabooka kimanya kabonera ne bagatutegedde bulungi olunaku kalutu kati bakama be teyabalabye kati kitegeeza nti kyemwakola abantu tebakyagala omanyi waliwo ekintu kyokola notuuka n'oganda beza kye nakola nsi teyakyagala ebitaano ekintu kyokuva mu nubu ne bagivuma ekyo ekifo kyolaba ekya lead of opposition lop Kyagulanyi yasoso kigabako mu Buganda tekibangamu ate kyane yali abeddemu nga lop bukya kitandikibwawo kyaliko eyengulu omusajja wa Professor Mulamba Ogengala Tigo oyo mujjukira nekidde ye Kasese omukyala winyikiza nekiddayo kengulu eyo waliyo omukazi bamuyita Ochani yali wa FDC baba mpye n'akalulu ndo simanyi Ochani tekibangako wano tegeza oyo gwaito omwami yatuyamba buyambi Kyagulanyi omutima omubi ntayagala na Buganda ye yakireeta wano n'akiwato omutiibwa nakikwasiza ddala omuntu owaffe ow'emmengo
bwe yakola mu ensobi batandika mu abakulonda baganda bawano bagamba teyasiima omanyi akafako mu nsi ne wetuwanga Salom tukyankalanye tutya ojjukirangayo kye nakkolerayo n'okendeezaako mu kunnumba buli okyankalananga ne munno ng'alinayo ekirungi kye yakola by'omulumba bibe bitono gambeyo naye alinako ekirungi kye yali akoze buli wetukola interview tuwaayo akantu yes kati otwadde akantu akolera akalowoozo k'olunaku twezaga nti omuntu owangadde naye mubi ekyo kyokka ow'ekitiibwa Mpuuga yandikisiimyeko ku Kyagulanyi n'agamba nti obugombe buno mbedde mu opposition nagimusookamu emyaka n'emyaka sibufunangako yabumpadde mu byoyogera n'okwankubadde mu Kyakanyi n'okekkerezaamu naye tebamugoba mu kibiina jasi bamuggyako bwalooba sisuubira nti bamugoba n'abulemera obwa commissioner babumuggyako obwa commissioner era mu bubi okumuggyako obwalooba era namuwa commissioner lopita commissioner bakimu amaze muggyako wali nati bwe yawa Ssennyonyi namuwa commissioner ne yali bumu etasiima ebulweji wabate yatuuka okukyankana batuusaawo n'amugamba omanyi soka ekintu okite buli amayinja baana gakasuka bwe gati nga okyayina ekifo ekyo gajja kukuba kibiina soba okita tujja kulwana nga tulwanira muntu naye nga tebakuba kibiina butereevu kubanga abo balaba bonna bagamba Kyagulanyi yakola bubi okola bwati Mpuuga ate be bandinyeza nuupu nti tekwata ku bantu balidde nguzi alaba amuleka baje uya ayina bogera kikunguzi okitegeera be bandirumbye ekibiina nze wenandinenyereza Kyagulanyi singa buli ekyagamba ow'ekitiibwa Mpuuga yakikkiriza byonna n'abita n'asigaza bubaka agira bwati n'abatunuulira be nandirabye basigadde bamulumba nandige muli babi bw'abayo bakola ensobi n'agikkiriza n'agyetonda gye muli nga bakulu banne n'agyetonda gye muli musigadde mulumba waaki naye kusigala ng'ogugubi oba alina backup plan kati bannannyendo mukungu kikyo kye baasazeewo mu bunyiivu bwabwe bannakimanya kabonera baasaze mazima Honorable Bwanika yesimbyewo ebisanja bimeka ku bwa pulezidenti 3 kuva 26 nga n'obulu bwe yafunye ekimanya kabonero asiitaana okubuweza ye abadde wakumeka wakusatu ane kati awo kyebogedde ekituufu okwekobana kwabadde kunjaki kati waba abadde wakusatu kati awo sajja Mpuuga abika mutuufu yakubanira addemu okumuswaza oyo omukazi oyo we Masaka nakakandi ani yali amumanyi kati kiringa bwe wabadde oyo omukyala Nalubowa eyalidde ekye Masaka kati wanupu yakiridde ye Nalubowa wadde omumanyi namulidde ano nga amaze kuwangula kati ng'akeera ku makyanga yekyanga ana era obuwanguzi bwe akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza omukyala Justin Namere agende mu mbuga z'amateeka okugenda mu mbuga z'amateeka ne kata akakiiko ka byakulonda akakiiko k'ebyokulonda si koosaba okuwaaba okeera bukeezi ekyakakiiko k'ebyokulonda kaga nti kukkiriza ira mbuga z'amateeka kyeza yabadde alumbye akola erikaawo amuga nti genda mu kkooti ekkooti tesaba ekogenda mu kkooti tesaba akakiiko ka byakulonda lwaki NUP yabyakaluka Namere tebamubbye akawala ako nno munnaye nkaaga kananenye omuyita akawala nga mukyala mufumbo kuba muto mune embeera ze twakuba nti ali mu kibiina kye tutakwatagana nnyo mutima gwange nganze naye embeera ze ate zeeno Namere omulaba omanye nti ajayo eno kasuku yamukyazaako n'ayogera ebintu ebirungi ennyo kagesi era ze mwagalanga fayita naye oliko wootudde enalyo lwatagira taata olaba naawe kati omanyi amaziga agali mu nnyumba eyo taata watunula ku muwala we amuwala gwe nsaasira taata simusaasira kikyatafunye talina onawewo Sempija ayagala ki omanya bumanya nti ne gy'okola
toli bulungi nabo abalanga bo bwedda bagezaako okufayita ebibyo ne bagamba ebibyo biri nnomo bakabale mu bwegendereza soko yoseze mukwano gwo aja Haruna Kasolo yakomyewo maanyi yakomyewo akulike naye ate twakafuna abantu balinga babiri nga bagamba yabalemesezza obuwanguzi bwabwe omu ne Bujufu Lutaya okubiri yadde mbaka kigwe nalabye wali mbaka gwe nalabye nga naye agamba aja Haruna Kasolo Honorable Kayemba so wanalabye ka video baba yakikoze yakoze bubi omanyi nati si mulonzi obanyi bulaza wange oyo mukwano gw'abadongo simanyi baba yakikoze yakoze kibi abo bajofule Lutaya mu ntandikwa y'ebyobufuzi bya Honorable Kasolo bamuyimbiranga era bamanyiganye ng'omuntu one on one era bamukwano kati baba yakikoze kiba kibi nenga tekingana kumuyozayoza ye ng'omuntu mu kifo kye tyayogeyoge kubanga muganda wange ate mukwano gwange eno bekwasa aja Haruna Kasolo kubanga ye mumanyidde si waliwo abantu abalibira mumanyidde bange ne muvanga musomesa yali musomesa wa secondary primary navawo nadde kuba kansala ena ku district kati mumanyi kati agenza akolaki elevating kati wabanga baba yakoze ekikolwa ku Lutaya ne Kayemba yakoze bubi baba teyakikoze ndoza banabikanyako naye ng'omuntu ye mwagaliza ngo tumwekwase eno ne gweti namugagamba akawulu kange nako wabaddewo external forces ne Mwami Lutamaguzi ka video ka Mwami Lutamaguzi oyakazanyira abantu ka video kade kakambwe nnyo ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi tebo sali musale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja Deputy Secretary General Muwenaale mwe mwaze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina byala fomu zizonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe Lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye sebo n'akafo k'obubaka bwa palamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bonna mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga byamukama bw'otasanga byamukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga tumusiime kakati ffe be muzingako eno ewaffe ffe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako okukola kyonna naye sebo sali musale taata akafo twala taata akafo twala ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa palamenti babukyali buweereza obwo Mwami Lutamaguzi bambi n'akalukaluma aji wali mugezi okugamba omuntu esimbawo sisobola aji akalukaluma sisobola sajja aluzinze kilo nga 2 mu nnaku ezi ako gaggwawo yano yabaddeyo ebisanja naye saasira muto wange Kayemba ne Mwami Lutaya gole kinamugge ekisanja kimu ekimu ate waliwo ne Mwami Ludamaani omanyi bakuwangula mu buntu bulamu mutima omatira bampangudde mullo yes ngeye kyabadde mawokota wa ne bamili akyambadde kyabadde mulo wa Ludamaani kyabadde mulo abantu bagamba kali wali awo muvubuka oli Sejjemba
Tade yesimbyo wali emaokotene ne baddemu bosi bambi. Sibambi. Ato wene alemo. Sibambi yagudde ku kyocha. Naye mbabuulira kinage nti nakyaya abantu. Ne mbavaako era okulonda kwetaakuveewo. Nga bw'olaba Kasolo oyo bwe yali yakolera kyotera n'akyawa abantu baayo. Anti ye mubaka yali yasinga okukola ebintu ebingi mu constituency. Nyamujjako obuwanguzi. Kati ne mwami Nsibambi ebintu byakoledde Mawokota. Adde abakoledde. Katonda wange. Nsibambi ki kyatakoze? Somesa LDC wa amateeka. Ayina ebimoloka ebirima enguudo. Nga yayiwamu amafuta nkubadde nga tali mu local council. Buli luguudo wano wabotose ezo zikkirire. Ebitaala byonna byolaba nti gwe totambula ebitaala ebiri ku nguudo okuva eri ekayabo bibye nga muntu. Ekiro biteeka ku buteesi bw'eyita sola amatawuni ne gaaka. Kakati abantu b'otabavaako abantu obaagaza ki? Sente ze. Abantu tebeetaaga kulwanirira. Wa video jeno mwaja akoze ngagamba mwami wa Kyagulanyi Ssentamu tukusaba Bannayuganda baleke. Eyo nendoza najigamba mwami Kayemba nga bakalangirira nga tebanana kulangirira. Mugana ye Kyagulanyi ono principal tasobola kumpuliriza. Lwaki taleka Bannayuganda n'asooka abawaamu akadde ne bawulira. Naye kirala kye ŋŋamba gavumenti eno Buganda eno ekoseddwa nnyo. Nga mwekwasa nti ababaka abasinga obungi b'opposition kati abasinze obungi bammwe. Emyaka egi tubataddeko 2 gavumenti. Buli ekyalema tusuubira mugenda kikola. Enguudo zonna zibe kawerette nga bwe tulaba engulu. Ebirime by'abantu bafune gye babitunda. Tubataddeko 2 ate munagamba nti ki? Mwe muyina budget. Mulagira bulagizi. Mwe musinga kati majority mu parliament. Kati katubalabe. Ate era njagala opposition mu abalidde obaka bwa parliament. Omuntu chairman wa kakiiko kababaka bava mu Buganda caucus. Kuzadda kulya muwanga kivu. Mukabawe temukakaya ni yadobwa vice yadobu wandisi. Bakawa NRM bonna nga kalamba bakole ku nsonga z'emmengo. Temukaya niyo yadde ekifo eki. Mubeyo nga ba member. Kubagamba mujje banne tulina olukuŋŋaana. Owuliriza abakulu. Byonna ebifo okuva ku chairman wa Buganda caucus vice secretary babeera abawanika be bamawulire. Temukani yabona ekyo. Temwesimbawo mwe mulonde bali. Ebintu babikoleko nga tewali abakayanya bibetterere. Kubanga bulijjo beekwasa nti mu Buganda ekizibu mulondo opposition nga ne president bw'ayogera. Fa abe Butambala era be bakuwadde era batambulanga kinnawolovu babo. Era nsubira kati oluguudo okuva emitala Maria lugenda kukolwa kolasi paka Emmange Kasansala lugenda kuyitaawo mu Bulo lufumitaawo ekitagobwa luyite Ŋŋando lugende Emmanga ate lukomewo ebugobango luyite ruti Mawuki luddeyo ne Gombe kubanga kati mwe mufuga muneekwasa ki ali balina tugamba nti lwaki tebakolya Buganda ekintu kyonna kyammwe wanya bruta maguzo mpozi nga muneekwasa weekwasa nti ate bano abasigala muntu ayinza okugamba ekizibu mulimu abasigala kale kabasigale mukono yote wakolayo wangi kati twagala tulabe enjawulo ne Luweero tulabe enjawulo ya mukono Luweero era kati njaga kulaba njawulo eriwo wakati wa Butambala eyalonze mmwe mwekka ne Bukamansimbi eyalonze mmwe mwekka twakugiraba enjawulo eriwo wakati waabwe ne Luweero ne mukono bwe mutabikola ensene egenda okutuuka mu mwaka gwa 2031 ng'ate bategedde nti mulimba buli ne Nakaseke nayo waabwe kakatwala tulabe ezo zonna enguudo okuva wano woweteranga wakaveewo obulenzi awo Luweero ogende Nakaseke
lubererwa chorus lufumite luddeyo luti ekapeeka olowooza aja amaziga ga Lutamaguzi ganaavaamu ebibala ebiruwa okukolima kwakolimya Jenosali Museveni alekerawo okukolima bakumaze basanyuka busanyusi nga bamulaba akaaba era kye babadde baagala ate kyokola kyova nayagadde nnyo Kayemba. I was very happy when I was interview. Omunoonya w'omusungi w'ogamba nti nga yakuvuddeko akola biye. Nansonyiyo nga mulabi yakoze interview. Kakati ne mwami Lutamaguzi ekyoli mu kukola beeyongera ssanyu. Wawe ku muntu akuba omusota. Akola video ku video bw'amenya amanya. Video ku video bw'akaaba. Abiveeko. Basanyuka busanyusi. Baga atwe tumwagala awo. Era nze omulimu gwa Kyagulanyi nze nga omu sina kye mugamba nti takikoze tomubanja naye abantu beetaaga kuvaako nga bw'olaba omugenzi Kawanga Ssemoge bwe yatuula tiyakaddiwa bukaddi mwami Kawanga Ssemoge omugenzi yavuganya mu 1996 n'afuna abantu abataagisa teyabiddamu ng'ategedde bannansi nadde Rubaga kaneora ne muto wange Kyagulanyi yeetaaga n'atya bannayuganda ekirungi akyali mulenzi muto n'ogende Magere n'ogiroti anti yanji kyagadde naye omusaayi guno oguyiika ng'ogwabadde Butambala anti era n'oluddako gujja kuyiika gunayiika paka ddi nze wamma nze biri byenkugana nombikakasa buli gavumenti kyekola kituufu tujjewo okulonda kituufu tulondera mu parliament oli batuufu emmoloka zakukebera emitwalo 6 kyekyo sina kye okujjawo nga muggadde mizikiti naye watali ekyo polisi yagambye abantu abatiddwa Butambala balumba polisi balumba abasirikale bakutte ebisi polisi negezaako naye okwetaakiza ni self defense nekuba mu nnyumba amasasi wamuwanga yagamba alina ne video agambye nti alina video nvaako sina video z'abantu sina video n'emu sina ki video ne jenkulaga biki kakati buli kye bakola kireke kiki kituufu kubanga nabo kye baagala eno gavumenti eyagalako awabula teyalagalako awakanya eyagala olabenga akkiriza obukkiriza kati wetuli awe tuli awo toli akasuku ankubidde naliko omugaba nansi baveeko tekyekyo yawe nalabayo omuntu agenda mu kooti eyo yemuwaaba muve ku bantu bagenda mu kooti lekabe ndale mbawaaba opposition towaaba bagenda kunyigiraawo aje babye obuwanguzi bwange jala fomu nzirina kati aje babye okulonda mwe akwade kuzibu nnyo walabye ababye baki twalabye wamaje anga Lutamaguzi amajege galangirira kati ngogenda mu kooti gwe yayogedde ko eta mulya gwayogerako mu video talina buyinza bulagira kooti kati obeera okola wakusingira baga akusinga nakwewa kusinga atudde bwayimirire era naye wakusinga kati obeera ofiira bwereere baleke tumalya budde abantu badde ku mirimu gyabwe bakola bakole bebitambuli obulungi bitambule ebigaana bikole ki bigaane Kawempe South kyatukubye enchikwe ffenna ne wununu ne wabadde wesimbye Kyamanyanzi Lois Mboga abale kyekyo izati sinose aji ebe balonze bagenda okuzibanga omusajja yaleebya twabirabanga tubiweereza kyekyo obulu bwe Uganda bwalula kyekyo ensi mugiveeku obwa kanso nabikola bwadde yabujje mmannyo ga mpologoma naye gundi yagifunye fomu yamuga
manyi from jamwaje bamwadde nominated I duly nominate you ne bamuwadde olupapula bamu nominating nze yayogedde adamu nominating ne ajati munnaffe musiramu munnanga ajati Nambi kireke kisuse aji chichi akyakireke aji chichi ebyaliwo luli kati era agenze mu kooti abireke yagenze bagenda mu kooti era ngala kuba president Mbaraka Munyagwa agendako mu kooti ani alina mu kooti aji Mbaraka Munyagwa bamubye obuwanguzi sumativu ngeri okulonda gye kwagenzeemu tasobola kugendayo akati kulimbo ga kunsasula agenda mu kooti aji Mbaraka Munyagwa illegalities oba ebitagenda bulungi mu kulonda byali bingi ekyokujja kweta nekyamukosa abagizi be abandi mulonzi tebamanya nti waliyo okulonda omanyi wano wetulaga wano waliwoko engeri ya kabannengere kabandabe wegendereza abantu abagenda mu makooti mu ngeri bweti waliwo kabannengere waliwo kamati Minisita Omubezi Minisita Omubezi oyo bitalaze mati ebyo ebintu muleke biteekamu byakuddawo mbumulaba ng'omuntu atalina kigendererwa aji mu byonna ensi yandibikoze naye abalonzi babi Honorable Ssemujjunganda tabadde ebisanja bisatu byakoze abikoze no yes Ssemujjunganda nawe nkugattako bamulemesezza okuyitawo lwaki nakoze eki interview ze twakola nga tugamba ki twakola no interview yakuba nnyo era nti babisala ng'ogenda ku Honorable Ssemujjunganda yali ayogedde ku Nuupu n'omugabo amagezi ago gaawa aba Nuupu agakwata agateeke mu PPF twabaleesa abaka bameka babiri kati singa byonna byonna obudde bwe bamalire n'okukyagulanyi babuteeka wali era nabye Ssemujjunganda mulabire ku TV n'endaba ddaji kapo byayoganye ngamba aji kapo acontributinze okubwa kwa aji Ssemujjunganda si bwe kira mumanyi bulungi musajja mugezi era ensi yagiweereza bulungi banga lyabadde nekakyakiriza nga bwe yajja ng'ava mu mawulire bw'abaddayo akkirizeeko n'abalala kubanga era naye tewamuwa mukisa yaweereza amawulire kuva mu paalamenti yani gwe jajjayo yali w'amaanyi jajja Ssemujjunganda gwe yajja ate bagende yali munafu wali nani gwe yajjayo naye simuwulirangako kakati naye akkirize omuntu ayinza kukkiriza nsamba ye nga tomuwadde mukisa gwe nogabugambye aliyo mulungi n'omulala afune ku kimpidde aja aboogera kakati paalamenti eneebeekya nga temuli Ssemujjunganda temuli Sseggona temuli gundi mpidde aboogera batuyambye eki biki ekikyuse kiki gavumenti kyerayagadde ne kikyuka ne bagaa nti abasajja bayiyeewo omubiri eno paalamenti kibira n'abagenzeyo tebalina kibagenda kukola buli muntu muwa omukisa agenda ayige n'abagenzeeyo kubeera bwezigamba kati kino kyebuga nti ndi musanyufu nti Kyagulanyi afunyeyo ababaka bawera 5 n'okusoba omukisa ogubeerawo nti bakuuma pate ye nga weeri ng'efuna ne kasente akagibeezaawo nti bagenda kukola eki bali bakugana oba webase Kasooli abagambye nti kakati abagamba yes gwewanika omukono kakati bebanje ogenda kukola ki twali kigenda kukolebwa salo era tubaako kyosuubira n'ekimu abaana waliwo omwana era nalabye abantu basuze bakuba embuuto eyo yonna Butambala Luddawa Bukomansimbi bw'obadde bw'ogenda okubeera era otwadde lyali tenjereero obadde n'ekigatto kyo nga kirimu ekituli ng'oyambala ddabo sikola ne bbuutu era ogenda gisigaza togenda kukyuka mu mbeera naye nga kiri kyenkugambye ensi ekiyige Salomu bw'okyankananga ne kasuku kuba okukyankana kwa buntu obutakkaanya ku kintu ebimu oba ebirala
werekeremukko akalungi ke yakkolera toggwayo kasiko abadde mu byabadde toggwayo wenna lwaki oyogera bibi byerere ebintu Kyagulanyi bye yakolera abantu ba DF abagenda mu DF wankubadde okukyakubaa okwawukana kubawo kwa buntu naye weerekeramu ak'obuntu nogamba osijja kutuukawo gwali mubiri gwe gwayiyeewo mu okufuuka ekyo wankubadde mwali bannabyabufuzi abagundiivu naye awo mwali temutuukangawo namulako ekamwokya nga ofiisi kyaleka mwokyawo obugombe mukulembedde nabyo wali abatabukidde abaka nga bagamba abaka lwaki mubanja obufo mu kifo ky'okubanja obuwanguzi bwa pulezidenti abo balina fitina abalonzi balina fitina nabalabye dda waliwo ne mukwano gwe gwendi mukulaba okwo abeera eyo bweru nga bagamba bannaye lwaki mufa ku bufu lwaki mufudde ku gufo mukyamu kyali mu kwogera bikyamu yalowooza mpozi ng'alina kye yalidde oba ng'alina kye yatidde yalowooza nti ali mu kwogera ebituufu naye onafuya kibiina bw'oba oli kuba sekulita jeno kyali mu kkuba ate bakibiina na loopu ng'ate bw'owaana Kyagulanyi ensi yeraliikiriramu tosobola kwagala nnyo Yesu nga n'ekibi okyagala omuntu yeraliikira ono alagawa otyamu mbadde na mu comment section bamuwagira abatamanyi bwe babeera bamuwagira lukumalako baana mbulumponya kuyola bukyafu kati mulimu omuntu ologedde agera akalungi lukumalako baana bwe lumponya kuyola bukyafu bakumalako ababaka pate tejja kuyimirirawo ekisudde pate zonna zoolaba ezo zisipi butaana babaka mu palamenti eyo sipi bwe bali n'ababaka bataano esigala kibiina kyaki kyebakoze omubaka wayo gwe badde baleese lukyamuzi ekyo tava ku ssengejjero kyokka naye yesenkagale waakyo wa sipi yesenkagale yabadde bakubye ye ne bakuba ne pulezidenti we Elton Mabirizi enkiiko azituuza wano naye abadde abeera nnyo ku resting nga ne bakampeninga ye kuliko resting naye ono buliira yawezaayo laalennya yakwala lemu bamunominati nga nayogerako n'abantu omanyi nti abantu sebeera balooze bawera emitwalo ng'esatu buliira yawezezza emitwalo esatu bagadde kujjuliriza ate ani ajjuliriza bagambe mbu kyabadde feya ani amulonze omulamuzi byabakama byadde byasoma bye walabye omulamuzi byabakama mutuufu namulabye nga alinga leefu amuloko ne sinekulu wagulabye nagulabye naye byabakama bambi yasoma ebintu bye amazima nabwenkanyi aji ndi ku bbeiro aw'amazima siyabisomye n'alangirira nze yafo omanya yakakoppa maika zafo kajja mu covid awo batwongereraga ennaku 14 ketwalindanga ngenda byayoga tutubiwulya ne kasawa zeyafo ng'olinda otego oyongeza ku TV kati nono yakakwata kasadalaze yafo ng'omanya nakabyo binabye nga owamonta amubuuza nebino byolangirira bivaawa n'agamba okusinziira kaakati nga bw'omanyi olaba obuugi obwo oba osala ekkubo sooka olyekawo naye mba mumukuziika oba ojja mugamba akuletera emmotoka eyo ajoze kati omwana abadde ako wamma nze nsaba bye mbasabye byebyo okulonda kusobola okuvaawo pulezidenti asobola okulolerwa mu palamenti siinaako kyenkyawakanya mu bulamu bwange nze ng'omuntu kyonna ekikolebwa kyonna bituufu byebikolebwa mwababaka ba palamenti abava mu Buganda akakiiko konna Buganda Caucus kalondeweko BNRM basobole okukolera Buganda byonna bye batusuubiza bagamba mwe mwabalemesa ababaka abalondebwa mu Buganda mwe bangi mukolere ensi gavumenti ekyalina kyeyeekwasa kati tugenda kutandika kubanja bubanja essomero oluguudo amasanyalaze ebyenjigiriza ebyobulamu myaka 5 Buganda yaba emyasa eti ekyo kyannawunyisa aji abantu abawangula mu nsi endala wabayo embuutu
enyo mwa badde mtu walabya ku mbuto mtunde benjawulo eno awangudde emirundi mingi takyalina kajanja yakimanyira awangula nnyo muganda ku Biva Organic yali ku 075262427 bajanja bisabutonde genda kujjanja bwe munali alumuzi wa magomba omugongo edagala weriri ate Adusni Care bobozanga twasangibwa okirabulabira we bali bakola ndongo senga to bulungi wagule ngatongo budde bugenza ajigula kiro ajigula tumunne tolabayo kunyiga barugi sizing aneterera ezo 0770523920 batunda kapeti obuguwa ne sole share bus ali asonde mukono mukubira ku 0782367599 obazo 752743583 ngenda musomi wa dua abenga kusomera ajikapo nanji boto tuguliddewo omwaka naye oba bwabaka obusembe okulonda akola byota nga tuumba omwaka totekene ekipande kya pate ennaku z'omwezi kati kyaje okola kyaki oyo baizo bawo bulangu onakulwa pate kololo waliyo pate zijja kwa yinzo ki waliyo pate kololo yinzo ya enyale yad bajja babu yanto kiteeka yeno tutakome yazala tamale nyezo kuva wano nendeka yekirango bakagula producer ojafuna ya busquiz baka positive 7 ekirango ekyaga musenya wangu teke mu interview ne nedda enonze nkoze nengera nyanja na biti era senga tugirabako bye twaga njagalayo nyanja kyatutuuziza nonge ne waliyo nyanja twagala otekawo kipande gwedekayo nyanja enzo batevale bulungi mu kamera gireke nenga byagedde bye bannaye nange some extent aguli with you okulonda kondooza tekukyalina omugaso mutini bulambo abantu bugenda abantu abasiba abantu emirimu gyabwe giyimirira ngate binavaamu banyiniyo babimanja abana bakutana abana bali makomera bakusanga otambula byababakira obubi naddala batambane tutambuza bigere kuva sawa 3 muganda wange si mubi ngoli mu Uganda mwewale ebigere bafu bagule moto ali sinya kaboda negwe salomu lwa munegwe oludde mu mbeere ennungi kati bantu bali bubi sikandi omuntu atambuza ebigere mbwa bagolola magulu maigwe bolowooza kyatambuza kekigere agolola binywa mbo evening walk bantu balina obuzi bantu balina sente ate nga alina okuva wagenda yiiza abantu be kati goyagala ku siringi kasanvu kafunye alinyeko boda banaali akyewaka mbeera tetugasukka naku olwaleero tujja kudda Allah nga twadde obulamu next Monday tujja batumaze nga tufunye road mayor mpya ndowooza naye ajera muwa amagezi ajeri asulu kwago kaddamu oteeka ekikumi mu campaign kati asooka akireke ayinza okwetaaga ssente ezo kyetaaga terina baagenti kyetaaga nga babuzabuza ani anakwata ezoono ani anakwata ezoono nga wabayo kisajja ku kyalaawo bazimpe wano kibiiki mugende mulonda ne ku Lwokuna tugalonda bammeeya road mayor yokka bammeeya ba division Olwokuna balonda bammeeya ne bakansala b'oku kanso bebaliwa aba 5 tulonda bammeeya nubyanyi tumulonda ddi olowooza sule luddako oyo wagombolola bali bo baki bano bakansala abakiika wano ku city hall balonda ku Lwakuna babalonda ne meeya waabwe road meeya waabwe yanyi yesimbya ku stolo wanukwe ndigo penda bawo nze bakansala we makinde sinako wange gwe mmanyi balaba nenje anzaniza nubyaniri nenga nze nja kutikinga ambuleera wono giraba wonna oba nze erinnya siritegedde oba ya era nga nabasaba akazaalo kade muli anyama era nga kimbasaba akalulu ka ali bukenya abe nakawati tumunda Lwakuna ndowooza meya kwa nemme oyo meya nakawa anti tekuli kya road meya kakati road meya lwalondebwa lwe tulonda ba chairman zibero si 5 mu gwanga wonna road meya ne meya to byawula road meya yuwa Kampala yenna ba meya ze batwala amagombolola be bajjo kudako siba Lwakuna luno sibe nkisuubira
kakati bano tugenda kulonda Lord Mayor ne ba chairman ba 5 ngabo yanti chairman we Kayunga chairman we yani cheyune abo we bacho chairman we MPG kubanga bayenkana Lord Mayor ngono batwala Kampala kalibe tugenda okulonda ne ba kansala babwe abachiika ku district nabo tubalonde kati wa district wa Kampala yachiika ku City Hall ikansalawe tandoza tujja kudakate banobiyaniri ewanaddawo bane mugaye mulonde nadaba nakawa East umanye ekyo kola ebya nakawa East babigulira ebya waswa mufumbira balo bebe checho balangiridde checho haji akoyo kugoba ensi checho je byaji kagenda asale jako kamera